Nze nagambye kanneesonyiwe emizimu gy'abakama be. Kase omwana mulamu katulwane byaffe omwana adde ewaka. Amaze n'atuuka mukama nga mulungi. Nsookedde eri wansi. Yeggwe nsookedde eri wansi nga manyi gy'oli. obudde okola ki? Bibadde biganya ng'obuntu jjukira tebuvaawo. 24/7 tebavaawo. obudde sayidi ki? Nvudde eri gye nvudde naye ate nsookedde n'empitira eri bwenti kwe kubbulukukiramu wane. Obuukiridde eno kadebe ku feesi yo si yakuza mu kamera tofaayo lekisiya ng'oli lweru. Saagala kamera. Tayala kamera Kyenfulumye nakyo ekyobugagga simu. ofulumira simu Simu yokka. ng'oweekeera Nefudde ng'akola ki? oba mpunze mulimu ebintu ebimu bwe mbeera nga nsanyuse ontuuseeko ki? Nange weebale nnyo weebalire ddala Madamu Rosette. Mukama akwongere akuwe ky'osinga okwagala n'omutima ogwo omulungi gw'olina. Mukama akikubalire. Siina kye nnyinza kugamba, siina bigambo bingi, siina kye nnina ng'era wondaba. Naye ntuusa kusiima kwange weebale nnyo. Weebalire ddala. Ebitiibwa nga byankeera abaana bange okuka ku maviivi naye nga binsaana. Kubanga singa sigwe Aunt Rosette simanyi kyandibaddewo ssaawa zino kye nnyinza okugamba era ntuusa okwebaza kwange gy'oli. Saagala kukaabira mu kamera naye ntuusa kuba era ntuusa okwebaza. Weebale kuyamba bakadaama. Naye ekyamazima kamama tekalina buzibu. Kamama kaali kamu nga ke kantu kwegamba bwe mwogera n'olabira ddala nti ewantu wooli oyogera na muganda wo kyotasobola kusanga ku muntu mulala kubanga bannaffe abamu batukambuwalira ekitabadde ku ye. Oyagala munno muli kunsinguyira n'oli ne yeefula ekirala. Era nga mu mbeera yonna nange gye mbadde nga mpisibwamu ng'olaba kannyabo kakukuta ne kakuleetera ku kyokulya ne kakugamba lya kubanga eri bw'onaddayo embeera si nnungi nga wowoza wa mukama waabo nga kakukusa ku byokulya. Satebaako gy'oleseeyo nga togibikkudde basoze na nnyingi omanyi abasomesa muli bazibu. Emwezi eri endala naye njaza kunyonyolako omulundi ogwazo kubanga mulimu jasineze araba ne zirogo bbuuku endala. Kati kana kamoto kakagenda bakasomero nga siggwe mwotambulira. Si mwentambulira akasomero lyokka kagenda kubeera kalala kubanga omukulu Roger yali bambya ntikidde emmotoka ekuva wa kati yali kuba namugamba kyonna nga kyensobola okukolera mu byonna kuba namugamba neetagamu kentambula abaana bano basobole okuderivalinga ebintu wakitegeera nangamba kigenda okukola kyakukola ki kyakutikira mmotoka ezimu ku ze tukola ki ze tulina nantikira Nissan Kicks mmotoka nnungi nnyo erabika bulungi nnyo naye ne babiwanvu yamu eyo nga omanyi ebintu bya wano ne babiwanvu endagati bakyagirina bakyagikutte sereze baagala zisenga ne yakola ki waliwo kiremesa mungi nnyo ate mu kusooka omuntu yatugamba yatulaga procedures n'atulyanga bwe tulina okikola n'atukwasizaako nga tulaga nti no byangu neseze tugeteekamu nki kubanga eri bakugamba nti singa emmotoka obeera ogivugidde mu mannya go n'ogivuga nemalako omwaka tugenda kusasula ki we baatugamba ne tugetuuka eno ebintu nga biralamu sereze baagala mpitirivu ate kino ate kiri kati neŋŋamba ze sijja kukola ki kulinda ne muganga ogira okyabikola kola bewo nakisobozesa bwe nabangezze then zijengere okuba nga nkola ki nga ntambulira kubanga tenaba kujja then nga ngira ntambulira mukembadde nsigala nkola ki ntambuliramuko wadde kali awo. Kale awo si wabi kati nga bakulaba wali eri tutandikire wano wennyini. Eno y'entambula yaffe egenda kubanga etuyambako okuderivaringa ebintu byaffe oba products zaffe za Nnyondo Glim mu Uganda mwonna tiwali utagenda kukola ki kubanga y'amaanyi ngumu nga bw'okirya kimanyi oba ogimanyi then ne tubeerako ne zino bodaboda zizaawo ziri 3 ezigenda okutuyambako bano tugenda mu town wabeerayo nnyo jam kati omuntu agala ebintu bye mu bwangu boda ekola ki eyanguwako n'ebeera nga yeekola ki
ne buno obutonotono nga si bingi kuba tetusobola kubeera bingi ne mubiteeka ku booda tuba tulina biteeka mu kimu mmotoka wadde kumpi naye ebitonotono nga bigenda kupita bigenda wala nnyo booda ziizawo ziba zikola ki ezituyambako so twateekawo ebipande bineeno ekyoluganda ekyoluzungu n'ekyoluganda nti waneeno Nyondo Skilling School products zezino wamaga tuzimentioninga liquid soap, shampoo, shower gel, jiki, bar soap, petroleum jelly, dish wash, hair conditioner ne mulato soap then nebya bitamentioningawo biyo biri bulungi nnyo then tuberako Nyondo Skilling School okulaga nti tukola ki contacts zo wezili awo wansi then tujana mu mulimi oluganda Nyondo Green Products nitongera kwa Skilling School tubalaga tuina products zo nene okusomesa tukola ki tusomesa kati ebigambo bingi nnyo abantu bajja kuyitawo mpola mpola kimanyi wa kamera biragako era tubalaga biki bitukola ki binate bino biralamuko tulinamu ebyo mu kisenge twangera wanene okubikola kyo kubinnyonnyolako ng'ogyeko bino ebyagundi bino ebya home news saluni nituberako ne bineeno ti bya mu kisenge by'abakyala okitegeera bino simamu funza mu womya bana tubikola ki tubikola bulungi nnyo era ni tujja bulungi nnyo waneeno eno egeti yaffe n'ejjamunda so tuyingidde mu Nyondo Skilling School wano tuba tumaze osala gate siwe kiri bwekiri mu kusala gate otuukira ku bintu kati ebyo obituukirako okwanguyizaako omuntu yenna abeera ayingidde okulaba ebintu bye tukola ki omanyi bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo kati watuukizaako awe amaaso amanyize ddala nti ebintu bikola ki mwebiriwo obeera erino bimulaga n'omugamba ku kipande nti kwe biri n'abisoma ayinza obutakkiriza mpaka ng'ayingidde munda n'abituukisaako amaaso naye neyeerabirako n'agamba yes babikola weebiri kati wetweyongerayo biri biki ndaba pipa ndaba biki pipa zonna zituyamba mu production nga bw'oziraba ekyo kyolaba ekiri awo wansi mwe muli chemicals zaffe zetukozesa the other one is a machine eri waggulu eno gyolaba waneeno eno ya sabuni ku luno olunaku olw'omuwendo nadde nyina okuyita musajja wa Katonda mukwano gwange nnyo nadde nyina okumuyita okusobola okulaba nti munanga tusabirako omanyi teri kigenda mu maaso nekitambula bulungi ewatali Katonda pasa tusanisa kulaba era mbadde nsaba obuuze ku balabi baffe abatulaba abali ku Caviton Music n'okutusabira tuyingire ofisi yaffe nga Katonda ali naffe abooluganda mukama waffe yeebazibwe erinnya n'eddoboozi nze Musumba Muwanguzi Peter nsinziira ku mutala gw'e Masaka owetera Katonga kikyengezaako okugamba nti Rosette yafuna okukkiriza which means nti kino kyekyali ekirooto ki era Rosette nzikiriza mu Katonda gwensinza kino ekirooto kyo kigenda okuva mu birooto kubanga byasooka kuba biro ne kibeera ekirooto kyasooka kuba kirooto ne kibeera ebiro kati kigenda okuva mu biro bifuuke ebibala kama yeebazibwe kati tugenda okusaba essaala wano n'okukkiriza ku lw'ekifo kino ekya Rosette si kya Rosette wabula kya Uganda era munansonyiwa na kano nkayisaawo nsaba abakulembeze mwenna abali eyo nga musobodde okulaba ekintu kino ono omwana kyakoze gwe ng'oli muzira kisa Rosette nze kankikwogerere ng'oli muzira kisa kubanga ba MP gye bali ba minisita gye bali bamama nabbanja nga basobola okulaba ekintu kino kubanga guno omusingi muto gwa nkya kati omwana ono nze nsaba nti baveeyo bamukwasizeeko azimbe ekifo ekisinga wano azimbe essomero eddene kuba kati kino nze era namugambye nti nja kufunira abaana ekyo kyonna kimusuubizza katusabe Katonda abeereko kyasimba Katonda omulungi tukwebaza olw'ekifo kino ekirungi ky'otuleeseemu kibadde kisaakyo nga bwe yogera mu kigambo kyo nti muli basabira baliwonyezebwa muli basaako ebikondo baliwonyezebwa nsabira Rosette ono ne ttiimu ye Mukama nkusaba obateekeko favor obafuule bannaggwano kubanga nkulabyeko ng'okola eby'amaanyi ng'okola ebikulu wayogera mu kigambo kyo nti tulirya amawanga Mukama nzikiriza nti Rosette agenda kulya amawanga anaabeera naggwana eri nsi yonna buli ekibadde kirowooza okutaayiza emirimu gy'okutaayiza bizinensi ze kyonna tukiziyiza tuteekawo olukomero olw'amaanyi
anaalagira ensozi zinaaseetuka, anaalagira emiti ne gisiguka, anaatambulira ku museetwe. Tukoola Abasamali abava ebule n'ebweya bajje okumwegattako. Tukwegayiridde ayinza byonna leka abeere ekitangaala, abeere munyenye y'enkya. Ekizikiza kyonna ekibadde kimwetoolodde leka kite. Awabadde ekizikiza wabeerewo ekitangaala. Ng'ayogera mu kigambo kyo nti tunaabeera bannaggwano, tunaabeera musana gwansi, leka onaabeera omusana gw'ensi abeere ekitangaala. Gwe yamufudde kyali nkusaba omuyimusa omugye waali omuteeke ewalala. Omukwase ku byayaayaanira, ayina byayaayaanira. Omukwase ku byatakwatangako. Anaatambula eri amawanga gonna. Ne gurupu ye yonna Mukama Kitange likabalemu okuseeseetuka. Ayina abalabe bangi, nereka ababadde abalabe bafuuke emikwano gye. Era bamunoonye ne mu kukkiriza. Ekisa kyo kirabisibwe. Tukwegayiridde ayinza. Nze munyonoona ne mwerabira, Yesu tandeka kubula ddala, ampita mangu kumweyuna ye, era nzijukiza okwagala kwe. Anjagala, anjagala, gakitalo oyo kunjagala, anjagala olw'ekisa kye, nangera mwagala. One more time. Wemba nemwerabira, Yesu tandeka kubula ddala, God ampita mangu okumweyuna ye, okwagala kwe. Tulina Katonda omulungi, tulina Katonda atwagala. Olwo omwana yayimba olimba n'agamba tewaliyo Katonda twagala, amazima nga singono simulabayo. Tewali Katonda twagala, amazima nga singoyo. Baana ba taata, baana ba maama, tulina Katonda, Katonda omulamu, Katonda omulungi, Katonda atwagala, Katonda eyatutonda, ayina ekisa, ayina obuyinza, byonna abiyina. So tumugulumize, tumuwe ekitiibwa, tumwebaze. Tewaliwo kintu kyasanyusizza ng'abaana bakadaama ffe batukola mu biyumba. Erinnya Kadaama twalimanyiira mu kusooka lyali tuyombya, naye teri kintu kyasanyusizza ng'abaana bakadaama, abaana bakola mu biyumba, nga kukizuula nti no Fiona mulamu. Fiona mujja kumulaba, otwabadde tuli, wabaddewo privacy amaanyi nnyo, tetusobola mukwata bifaananyi, n'ekyokusooka abasawo tebatumanyi, tebatulabangako, okitegeera. So tetwasobodde wadde muba wakafaananyi konna, naye nga bwe nabagambye mu vidiyo eyawedde waliwo ebyetaagisa. Nze ekintu ekikwatagana ku bulamu bw'omuntu buli kimu nsobola okukikola. So waliwo ekyetaagisibwa ku ground e Uganda, natunuddemu nga toli agenda kukinkolera, nga nnyina nze kamwenyini okwedirayo okukyekolera, then nkomewo. Mbadde nakakomawo, ndowooza sinaweza na mwezi, mbadde mu wiiki nga 2 nga nkomyewo wano. Naye kino mbadde nina okuddayo. Omukulu agezaako balaga ka train awo. Kati ewaffe kazi tuba tugita tutya? Tulina train e Uganda. Kati egaali y'omukka. Leka mbuze egaali y'omukka etikka. Locomotive. We, kaakati balina akava e Uganda. Naye kino ekyetaagisibwa okununula Fiona n'okuba nga avaayo obulungi nnyo, waliwo empapula ezeetaagisa, waliwo ebintu ebyetaagisa, bintu bingi ebyetaagisa. Nze nagambye kanneesonyiwe emizimu gy'abakama be. Kase omwana mulamu, katulwane byaffe, omwana adde ewaka. Kubanga nabakubira of recent, of course ne twali tumaze okulaba ono omwana, kubanga vidiyo mwagirabye nga bwe yabadde. Nengeza kwogera nabo, kugamba enjogera yabwe tebeeguya, tebaagala kumanya bali byabwe, bakujjako bujja bakunyiza bunyiza. Kasa muganda waffe mulamu, muganda waffe waali bambi mama yankwasanga ennaku. Ne bannange seeno, ne Mukama Katonda wagaali mu ggulu. Kansooke mpiteko e Nairobi. Nairobi ngenda kumala ennaku zange nga 4. Nina ensonga lwaki. Era nazo
nsonga za mugundu naku zange nyawe zigwako we paba awo ndyoke nyingire Kampala zidde okunywa tufaafagane neyo company simanya keke eri kazo wala ngambye wa eri gayaza wandegeya keke nga muli wandegeya tugenda kufaafagana ate nze kasanta andike ekintu mba nyina okukimaliriza naye tewali kyanyumidde nga kubanga twatuuse bwe tuti omwana ngamba eno ibini hospital tutera okujjabo nali nganze nga bandikawoko n'omukadde oba gyali nga tugenda mpolampola eddwaliro tetwalituukamu ffe nga tugenze ku olwo nga twekulula mpolampola nga tutuuka mu ddwaliro tutandika okubuuza amanya tugalina anti munnange ono we don't know how, we don't know about her, who is she, who are you, we don't know about her. Mpaka yagabi, hey, you're looking for this lady, this name, let me see, this one, okay, let me show you. Nga batutwala omwana wa mukazi abadde talina simu yagireka amabega bagimulesa buli kimu bakimulesa. On the other hand embeera yali agenda mukoma era ensonga lwaki n'abaana bakomenti nga bagamba nti omuntu aba mukoma abange yafa nti era kyangu nnyo okuloosa omuntu omulamu. That's why ffe tuba tulowooza nti Fiona yafa era nze nali nawanika nga nakola bwe nti ndwawo okuwanika naye maama engeri gyerabangamu omwana oyo ng'ajja ni amanyi kubanga twali ku ssimu yaŋŋamba ni amanyi omuzimu wayobaddeko omukyalo ettaka ne lyekuŋŋaanya ne lijja nga lizina bweti nga lyesuukunda ng'omwana amanyi okujjira mu muzimu. Omwana oyo nga bw'ajjira mu muzimu mu butuufu ng'akola ki ng'omwana amanyi okujjira mu muzimu n'akola ki neeyoleka maama era n'abulira mu muzimu maaka akazimu bwe kati kakolabyeko kakazimu fe tukata kazimu omukata mutya ketulabe kati kakuŋŋaanya ettaka nikakuŋŋaanya kasasiro nekewuuba nyunyunyunyunyunyu kati Fiona yalabikiraga mu kazimu waako. Maama ng'alengera Fiona kati wotula n'olowolereza nti omwana oyo okubeerayo mu kinyanga aweereza emikono waggulu kiba kikulaga nti omwana ali troubled oba ali stuck somewhere somehow nga mulamu oyo nohama okitegeera kikulaga nti omwana ali stuck somewhere somehow. Ebyo nabyo byonna nali sibirowoozaako naye ng'omuntu ali eri wansi ng'aweereza emikono aba yeetaaga buyambi. Kumbe omwana bulijjo gy'ali mu ki mulamu. Bannange mpulya nga njagala genda ku mavivi ssaawa zino ndi ku departures ngenda Kenya nga mbagambye ennaku zange 4 nsooke mpiteko omwo mu Kenya waliwo ensonga ezintuttemu naye ng'ekisinze okuntwala kikulu kya byonna ye mwana Fiona tumalirize ebintu binene obulungi nnyo era tulabe gye biggwera nkomewo mu wiiki eba wiikisi 2 omwana ngende munoneyo muleete wano mubalage era mutwale ewaka. Njagala munone mu ddwaliro kasaafuluma ddwaliro mu kamera ajje ebigambo byenasobola okutugamba byanaatugamba kubanga twatuseewo kamaama si alabika obulungi mukazi wa twali awo embeera naye nga abadde yakamala ebbanga tono okubanga yava mu kkoma omwana yali supported na oxygen kitegeeza embeera yali mbinyira yabadde mulwadde nga muyi naye byansi bibaawo ate Mukama abeerawo era atubeererawo amanyi abanakube. So n'olw'ensonga eyo ekisinga okuntwala kyekyo kakyako mbwa ya polisi yekonko muno mulimu obwa buubwo kati ze embwa ziraba zirina passport zirina bugenda bulekana bulina passports bulina tiketi embwa bugenda bulekana kwa kati kambuuze nawe buba ne special seats buba ne seats zaawo muki beje bisutula ebisolo ng'ebisolo tebitula mu bantu situlangako na bisolo. So kyekyo baganda bange baana ba maama naye nga mwebale kusaba mwebale ddala kusaba mugende mu maaso nga musaba tusabire ddala na buli mwana yenna aliyo oli mu mbeera nga si nnungi bambisaba. Kati Rose abadde tasobola kufuluma tulina okusooka okumaliriza ebintu ebimu era Rose mulese waka wonna wali prepared bulungi nnyo ajja kubanga yambiwako Patricia patu afunamuko gyagenda okukola mukazi wattu nagala n'akola n'akomawo oko so mbalese bali babiri bagenda kweyayya balabe naye ng'ate era agenda ye eri alaini
nesembwadde transport engeri gy'okutambulamu n'ebyokulya na buli kimu ng'agendayo n'akola ki n'alaba omwana ne babeerayo ne basibayoko otubeerawo ne orders bana mwe bale ku orderinga ekintu ekisinga okunnuma baklanti baffe bwe mundaba e Uganda nga muyiika Rosette njagala bizigo bwe nvaayo nga musitopinga bwe mundaba e Dubai nga muyiika obwana mu UAE Rosette ebizigo oluddeyo nnyo naawe tubaye tukulinze nembabuuza baana ba mama kuva ddi nga mwina kunninda tubatuusako services zammwe wonna gyembeera newombera underground era services zibatuukako kati kevuddeko wano mu UAE sagala banayo mugambe Rosette tuba tukulinze oba toliiwo baswita ate era sigala mbeerawo services zibatuukako bulungi nnyo olabanya ne baklanti bali special nnyo wano nga Patricia waali omuwala omulala n'ensindika ebintu okuva e Uganda ne bibatuukako baali special nnyo baklanti baffe bonna bali special ne bano balinamu ekiralamu era n'ebyokulya mu ngalo zange n'embiweereza bulungi nnyo ne bibatuukako kati lwaki oba ogamba nti Rosette ali mu kifo kino ate nze mbasaba nti waneno Patricia asigaddewo ne Rose mwongere okutusapootinga olw'ensonga nti twetaaga nnyo obuyambi bwammwe olw'embeera eriwo twetegeera kwetagamu kaakasente lwaki olaba akasente katulina okuwaayo kubanga waliwo gundi emu esasudde ku biruzi oyo omwana oli akasente ketulina okuwaayo sikamaanyi nnyo tekatiisa tujja kwetaaga tiketi ya Fiona nga bwe mbagamba ze sisabiriza era temugenda kulaba nga nteekawo kabbo njakati Rosette nzuuno ngenda ntambula ku nsonga za mwana sina gwe nasabiriza mbukakati Rosette naye mwe abatuwagira era abaze mu kisizi kino ne mujjo mwana gye nagamba Rosette zedo munaye gola bati maskini yange teyali badde mbi era mbadde sirirodde kola ki nkutandika products zezo naye Rosette mpayo product ku lw'omwana oyo wakiri nazitereka naye bwozimuwa n'atukali nazikozesa ne nabanga bannanga ate nga kyekyo nagamba wow kubanga products zaffe zino teziri kuba nti nno skin yafa oyina embalabe oyina ki ziyina engeri gye zikukolamu akasuni kabeera nga glitteringa ne kabeera nga kashininga nga kalinga mirror obula kwerabamu nakuba ndize kamera zikola ki zimbola kinyizo bagamba abantu bona besingana bakola ki bangamba era kasanyuka kamaama kano ka Fiona ne kalanange Rosette ngolaba nti talina maanyi nengo olaba nti azaawuse omwana yafulukusa kulukuta maziga ne mu ddoboozi tono erya wansi mu kulumwa atabuuza abaana abuuza maama nambuuza Rosette yegwaze n'atulia nalaba Rose nzapita Rosette uliampita Rose ye mwabaze nange nzaawuse nfunye abange ngambadde manyi bangenda kufiira waneeno kubanga nakati okutegeera wiki eri emu enaku nga ziizo nesisinkana ndi waneeno era abasawo ne baŋŋamba nakamala emyezi giweereko emeka ebiri ne wiki singa ziizo nagaze ezijjukira olunaku lwe nakola ki lwe nagwa nekola nga mbeerawo nga sikola ki ng'obulamu bukola ki bugenda talya tanywa yalwala yamenyeka omugongo embeera yakola ki yakyankalana kati kaseera katuuka omanyi bano abatunga ne bagamba nti omwana afuna obuzibu n'asigala nga ye bamuwa panado kati omwana yeyongera kuvunda n'avunda eno backbone nayongera kuvunda munda mu mubiri n'afuna obuzibu bw'amaanyi ennyo then n'akola ki n'ayitako n'avaako naye nga akyategeera obwonge bukola bulungi nnyo era mulamu obwonge obukola kikisinga okubeera ekikulu asobola okulikorganizinga abantu nagamba ono gundi ne momerera ekyakola nti maama wange luvannyuma nalyoka abuuza abaana Rosette wabaddeko ewaka ne mugamba munnange nze mbadde mu nsonga zino nga tukunoonya natuusa akaseera ne givinga app ne ntuuka akaseera nga sirina kyakukola naye siri muntu omala nga givinga app era nga kyalina okukola ki okuddamu okukola ki okuzungamu kwe kujjako Fiona kwe kujjayo Rose tebyali byangawo mwabiraba then Rose naye nanyambako ne tubangayo tugusa ensonga kale n'olw'ensonga eyo kanneebaze buli kiraya nti eyavaayo najja n'agamba Rosette kakati njagala products kuleka nammwe abajja ne mukola orders zammwe ne tumala okuzikola bulungi nnyo ate munnange ne musirika bakira nti bamulimbamu okitegeera onoonyeza nengamba Rosette njagala products ntye mu bulungi nnyo ne tuzikola ntuztegeka nti kati kira ntuzisindika nti ate erindamu ne mututuuzaawo ne products zammwe ojjukira tukola products ezo kusinza ku skin ya muntu oba ofuna naye ne mututuuzaawo gwotunoonyeza omaze otunoonya tumaze buli kimu tukuteekedde ebintu byo ate ogamba ate kati rindamu n'obeerawo olumala tugenda okunoonya nga tukyakola ki tukyakufuna that is wrong it is totally wrong business si nyangu mu baana ba maama
so mujje obaze kwebuuzaako si kibi nga toze kugula negoze kwebuuzaako you never know next time osobola okukola ki okugula netugana bajja ku consultinga okitegeera ate nga tetusasuza tetwetaaga consultation fee tetusasuza tujja netukunyonnyola naki naye ate concluding nga agamba nti okay ngenda twala kino nakiri mu kitegeke tukitegeka musaawa esembayo ate neyebulankanya mugere efaanaganako bwetyo ate bano baswita ati musinga kubeera mugundi mu European countries mbaagala nnyo abampagidde abanzikiririzaamu era nga buli gwempadde ku product yange simuluzinga asigala akomawo olw'ensonga nti bamanyi bikola bitya bikola nga magic kyenyinza obbagamba so bana ba maama eyo ennyinyi y'omukka abatuukangako wano eno maama yali wano n'abuuza kubanga buli wamu namutambuzaawo namutula mu kantu ako nalyoka mbuuza kati mwana wange avuga ali ludda wa yanoonya driver yanoonya akavuga nemugamba nekanoke katambula kokka nangamba kati bannange mpulira atidde katambula katya kokka nemugamba ebintu byawano biri automatic biralamu kyoba omanya eyagala nembeera eyo nanga mwana wange nkuwulye ng'otuuseko e Dubai maama nyumira atuuka eri wandaba nanyumiza ebyawa nanga mwana wange ng'otuuseko e Dubai zinotukazi noziraba nti e Dubai tosobola zisangayo nebanage maama ndikawulaba ne mutiko gyavuga eddugala nti e Dubai tosobola gisangayo nogamba ng'alinganga agamba nti oba totuukanga yali kunyumiza mboozi so Dubai yo yeewuunyisa oba UAE nekali kakali kakkirira bwolaba enguudo ezo feze twandigambye nti nno nguudo za mukka nga bw'oziraba eyo train ya wano nga bwe mukalaba bwe kati we katambula mwana wattu tekalina awo nga bw'okalaba tekalina muntu akavuga munda muko omuntu akavuga abeereyo mu control room taba namu n'akavuga namati no stop kalina okuyimirira wano kaba keeyongerayo wano katambula bwe kati wano keeyongerayo back to business abaana ba Saudi Arabia lwaki basoosowazanga nnyo mwategeera nnyo Patricia mu kaseera ako era mwahanikira okugamba nti bannange ne mujja mu bungi ne kufera muli mu kujja nga newankubadde bale mukyalinze musaala naye katusubire ti mwali serious about it so nze ngeri gye musupportingamu yempa amaanyi okuyimirirawo baganda baffe njagala okimanye nti nawe gy'oli eyo ne tomanya kigenda kujja nkya ojja kwesanga ate gwe bwenziruukiridde ogambe nina omuntu gwe nakolako interview one day n'agamba Rosette kale bulijjo munange mmanyi ng'ali mu mbeera bambi etali nnungi bulijjo manyi byakwejalabya ndaba abantu nga bakola stories nga manyi babalimba nga manyi bajja sibagala kukola ssente lwakuba gwe stories zo tosaba ssente naye nga mmanyi oba ki naye nange lwentuuse nga neebuuza omuntu okeyotya ku makya n'ogenda ku midiya n'olaba nange ntuuse ku midiya banaye Katonda alina amaanyi era sikyawakanyasi ensi sijakiteekako maanyi ensi togiteekako maanyi ensi tetulina kugisaako maanyi okitegeera so tulina products nyingi nnyo zetutunda eza skin bedroom products ez'abaami gamba nga penis enlargement tubeera ne money power vein cleanser kwozaako mu lubuto n'ebirala bingi nnyo waliwo n'abaana abatera okuntuma engoye nti nawulira omuntu omu yagamba nti nze mbeera ngenda kukola shopping okusinga okugula engoye za wano wakiringera Dubai neyiwamu ka shopping n'ateekamu ka visa n'ateekamu tiketi n'ajja wano eno kyokka nga ate naffe abawangaalira wano eno engoye ze twamba tuzitumya Uganda n'ogamba abantu baagala ki ensi eyagala ki okitegeera so mulimu abaana bagamba Rosette njagala ku ngoye omwana n'agamba kati Rosette njagala ku ngoye ndetera ku ngoye okuva e Uganda tukolereko kino Rosette etera ku matooke Rosette etera ku kino Rosette etera ku kiri nze munnange sigaana kuntuma abantu babeera bakama bange mbeera baboosi bange era nange mbawa ekitiibwa era nempuliriza nenkola kyembeera mukola ki kyembeera munsabye so bintu bingi nnyo negesimensioninga no nga tulina Nyondo Skilling School buli abatweyungako olunaku olukya mwebale nnyo mwebalire ddala tukyagenda mu maaso n'okubabangula waliwo nno n'abatandise okusoma online era kamwa kwogera nga mbeesomeseza mwebale nnyo mwenda kutukkiririzaamu olina asindika akasereke n'agamba nti njagala kusoma online bwe tukusomesa online bwona bwavuddeyo nga tukuwa practicals then kijja kubeera kyangu nnyo olina idea already olina skills already so kijja kubeera kyangu nnyo oli kubeera nga kukola ki kunyumunguzaamuuko nga kibeera nga okikola kikiggwa Nyondo Skilling School Nyondo Estate Experts mwabaagala banange plots eza Kibanja Mpola era kayumbako ka Kibanja Mpola namwe twabakola ki
twabafaako so mujje mubugize okubanga njogedde nnyo naye nga mu byonna tojjako kamera yange perekerako munda perekerako munda perekerako munda perekera aja kujebwa badde wala entalo nazo nyinyi zaranye waba yasobola okurana lulino kuno. This is what I love doing most. Emitawaana mingi gy'olabye mu sseeno nesuubirigeze akugamba tozirika kubanga mukama waali. So baana ba maama kaŋŋende naye buli kimu kijja kuggwa nga bwe nkyagala kubanga bwe tukyagala so omwana waali mulamu kyekibadde kisinga obukulu kitegeera ejjukira kati ejjukiranya kasitoma baffe aba Nyondo Glim tubalamusizaako amannya nze Ani okusinziira wano Nanziga ku Nyondo Beauty Sport. Tulina products zaffe nga bwe muziraba. Leero kantandike n'abaami. Tulina products zaffe ez'abaami. Abaami tosituka bulungi. Osituka naye togguka gy'oba olaga. Omaze emyaka 15 gutositukirako ddala wabivaako. Ensonga zo twazikwasaganyiza tuzikolako bulungi nnyo. Twaze okubanga tukuweereza gwe omwami yenna ateesobola mu maanyi g'obutonde ng'omwami. Ne tujja ku nsonga z'abaana abawala. Tukola ensonga z'obwasenga. Omwana wo oli mukyalo oli oyo omwana wo omutya. Tosobola kumubuulira kintu kyonna ate basenga be tobeesiga bulungi batuweereze. Omwana mutuweereze tujja kumukwasaganya bulungi ku nsonga ezo. Abaana bawala ezo ensonga z'abaana bawala. Tulina ensonga z'abakyala. Omukyala gw'oli eyo ensonga z'ekisenge zonna tetugenda kuzimenya. Wazaala omaze okuzaala tomanyi kiddako gwe wagaziwa waleeruuka waggwayo koneko ku nnamba zaffe kweziri okwo za Nyondo. ezo tulina ku bedroom products. Yes, zonna ennamba za Nyondo kweziri, ennamba za Dubai kweziri, ennamba za Uganda kweziri, oba otereddeko message ku WhatsApp kweziri, oba okubye bukubi direct tukwata. Kati tulina products, tulina products eza skin. Nyondo Glim. Nyondo Glim. Nyondo Glim yiyo tulina ebizigo by'abakyala abakadde. Ab'enkanyanya. Tulina ekizigo ky'abakyala abakuzeemu. Tonnaba kuleeta nkanyanya myaka 45 oli awo. Tulina ekizigo ky'abakyala abato, abaana abawala abato. Tulina ebizigo by'abaana bano bangenda ku masomero ate omwana wange simanya tiyanabye ku kyangwe ky'oli ate naafuna simanya skin rash ate simanya yeetakula. Ezo ensonga z'omwana we tuzikolako. Tulina ebizigo babebi abatandikirwako bebi. Ebiseera ebisinga bagamba bebi oyo obutamunaaza kizigo obutamu kuba kizigo ng'akyaliko ekirira. Bebi ng'aliko ekirira tekyetaaga musiga kizigo kyonna okuggyako ekirira nga kimaze okumuvaako. Kitegeeza ekirira ky'omwana kiviirako mu wiiki. Tandika omwana okumusiiga ekizigo eky'ababebi. Waliwo babebi abanene ng'omwana n'omuzaala naye nga abadde mutono mu kiro then ne wayitawooko omwezi 2-3 omwana n'abeera mu myezi 3 ng'alina kiro nga 9 ku 10. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Abaana abo babeera n'omubiri munene nga gwegatta. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Oyiro w'abaana abo n'ekizigo kyabwe ne sabbuuni waabwe tubiina. Omwana n'abeera nga tasobola kusabuka nga tasobola kubabuka kintu kyonna olw'okuba nti munene. Alino tulina ebizigo bya njawulo. Tulina ebizigo ebyabeeru,
pozi n'abaddugavu era twawulira ddala ekizigo kino eno ayagala ekyannakyo nga tobudde nga sikini yo esigadde ku nakyo kala tukuwa ekizigo kino agaddemu ka brightening nga mweru tumuwa ekizigo kino kirabye tuyinawo ka oil era tukawula tuyinawo akabeeru n'akabaddugavu mpozi tuyinawo ne sabbuuni akola kubeeru anyway sabbuuni ono tumugaba okusinziira ku sikini yo waliwo abamu betwawulira nti ono ogenda mwesiga feesi ono ogendamu n'aba feesi ono ogendamu n'aba mikono amagulu so bannange ate ekisigadde kyo tutayogeddeeko skilling school bannange skilling school abaana tukyagalira ddala bayitirivu kubanga abaana tukyabeetaaga abaana b'eggwanga omwana oli eyo tewasomako products zino nga bw'oziraba wano bweziti n'ezitaliiwo liquid soap shampoo jiiki byonna ebitaliiwo wano eno tubisomesa n'ebiriwo wano nga bw'obiraba tubisomeseza ddala abaana ate nno ng'obudde ku ebyo tusiba enviiri tuyigiriza abaana okusiba enviiri nyondo products ziizo waggulu awo weziri bulungi nnyo tuziyina zonna tuzisomesa tusiba enviiri tuyina kika kyakaviiri ka buli kika tuyina buli kaviiri oyagala ka penso oyagala kusiba penso oyagala kawiivu akalungi oyagala muguwa oyagala dreadi kana bbiri kiki kyowulira oyagala kyewetaaga mu dreads tuli bakafulumu ekyo oyagala kusiba enviiri eziriko tuli bakafulu mu kusiba mu ekyo sitayiro zonna ez'enviiri by the way tukola ne facial tukola facial bulungi nnyo omukyalo oli eyo oyagala kukola facial tugikola ekyuma kyayo weekiri kuba abakyala tugende anyway tuddeyo ale abalabi baffe mutwagire mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba mukama abakuume abasobozese okubeera obulungi munoonye ssente mutuweereza abaana tujja kubayigiriza bulungi nnyo tujja kubakwatanga abaana tujja kubawa empeereza ennungi nga mukama ye mubeezi waffe.